Tuzze wano olwaleero okuleeta ebitabo bino nga tutumiddwa omukyala Barbra Kaija. Barbra Kaija ye editor-in-chief owa New Vision, owa Vision Group yonna. Kale yatutegeezezza nti yazze wano ku speech day n'akola pledge n'akola obweyamo okubanga awaayo ebitabo bigende mu library. Kati n'olwaleero atutumye tujje tuleeta ebitabo bino tubiwe essomero, tubikwasa omukulu w'essomero. Era byebigere bino abeebazizza nnyo okubeera n'essomero eddungi, abeebazizza nnyo okulabika nga muzimba library ennungi, n'abeebaza okulabika nga musomesa abaana b'eggwanga emiyigi emito. N'abasaba mugende mu maaso n'omulimu ogwo. Tweyanziza nnyo bassebo obubaka tubufunye Mrs. Barbra Kaija. Tweyanziza nnyo Omukama akuwa omukisa ne wojje addizeewo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.